soka naganta ayagala ennyumba ya side eri etanagwa oluvanyuma najja n'akyusa naganta ayagala ennyumba eno ne tubeera kwawo mu meeting nakkiriza nti ennyumba gyatwala eno then ekyali kiganye nga bagamba nti omwana bamuwe $2,000,000 compensation nga bakompensating omwana gwe bakola ki victim yes kati $2,000,000 ne bazikayanako nga family ne bagamba nti kale babawe $15,000,000 wasigaleyo ebbanja lya $5,000,000 kati bwe bali bagenda kuvaawo ne mbaga nti abantu bano beekyusa enkeera bayinza okwekyusa mukole obuwandiike tulinde Hajji okubukonfaminga bakola ekiwandiiko ekiro ekyo abafamily ne basayiningako n'omukyalo oyo n'asayiningako Hajji ng'ayagala ssente Hajjati ng'ayagala ssente ziweebwa omwana naye atwale ennyumba eno ng'amutaddeko omusango mbu yayeebaka ku mwana ng'ayagala mu bintu abatulaba ndowooza mubiwulira tugende maaso kati oluvannyuma bamala okusayininga waliwo omusajja bamuyita erinnya sikyalijjukira Hajji Kalyango yayetooloolamu bw'ati n'akomawo ye n'agaana okusayininga nagasisobola bisayininga bino ye n'agaana ne tubaga nti mumuleke endagaano eyo neebeera neerooya wa Hajji yagisigaza kati enkeera ambala akatuuka eno ekiro sanga 6 omukyalo oyo nankubira nanga nti baŋŋambye nti endagaano eyo si ntuufu njagala Hajji ankolera endagaano ntanguzizza ne mugamba Hajji ekintu kino yakikuwadde n'abaana bo lwaki totwala kino engeri gyakikuwadde n'abaana nga kijja kukuyamba mu maaso naga nti mba njagala bwemala okumpa endagaano eyo nti anguziza njala ntunda enveewo kubanga bayinza okuddamu ne bakikola ki ne bakitwala kati awo wenakoma oluvannyuma ngenda kuwulira nti ate ankubira nti ngenda kuleeta bannamawulire naye nga taata bannamawulire baaki olredde twabadde mu meeting n'okkiriza nti bakuwa ennyumba Hajji ennyumba agikuwadde kati ne mbaga nti bwe mumaliriza finga akakiiko nga Hajji amaze okukkiriza lwe tujja okusayiningako era ffe tetwasayiningako so we twakomaawo ne we bituukidde wano nentandika kubeera mu social media naye osobola okukkiriza nti ng'omusajja omukazi asobola okukuteekako ekintu n'akufunza n'akuggyako na buli kimu okusinziira omukyalo ono engeri gyatambuddemu ne Hajji bye tumanyi ne bye tutamanyi omukyalo oyo asobola kwekola kyayagala kyonna kubanga omukyalo oyo bw'aba akaaba bw'oba omulaba si enkaaba eno ya bulijjo akaaba n'asirikamu n'addamu alinga ali mu generator alinga katemba so nze omukyalo oyo nga nze amumanyi nebbanga lye bamuwasiza nakati byendaba byakola ne amasimu gabadde ankubira kuba nze nali simu recording singa nali mu recording yandiswadde nga nkubira ngamba tulina okukonfaminga ennyumba eno either soka giteke mu manya g'abalooya then balooya bawandika endagaano nti bamuguzizza ekitegeeza omukazi ye ayagala bintu kyaliko ayagala ssente yes ayagala ssente tweyanze eki kati tweyongeddeyo ku munnayuganda asembayo ebintu ebyo nga byakamala kubaawo bankubirako essimu omukyalo oyo yankubirako nga ayagala tukonfaminga endagaano gye bali bagenda mumukolera era bampita nengenda chairman yali taliiwo nengenda nembasanga ekajasi ku poliisi bwe twava ku kajasi ne tugenda waliwo omuzigiti guli awo Munyonyo bwe twagenda ne tutuula nabwa relatives be abooluganda lwe olw'omukyala nga bagana bamukozesa emirundi 3 mu nnyumba ya wansi emirundi 2 n'eyo ennyumba ya waggulu omulundi gumu eya wansi n'eya waggulu otegeeza ki like ennyumba ya kalina waliwo eya wansi waliwo eya waggulu kati eno eya wansi gye twasangamu mami naye we baali bantwala ekajansi kubanga ngenzeeyo guno omwaka twasanga mami yakayingira enju kubanga yatugamba
Dadi wammwe yali yandeka mu kali akayumba ka waggulu era takimanyi nti ndi mweno eya wansi era saagala nsange na mu ya wansi njagala nsange mu ya waggulu. Dadi teyaliiwo, yali Sudaani. Omwana wagambira nti dadi yamukwata mu mwezi agamba gwokutaano dadi teyaliiwo nga bagamba nti dadi yebaka ku mwana. Mu kisenge tusulayo like abaana 5. Abawala abakulu tuliyo 3, omuwala omu omuto n'omulenzi omu wetusula mu room naye tusula ku buddeekaazi. Bweyabayo Nisha asula waggulu nti akatanda kewo omuntu aba akalinya kaba kaleekaana oba okawulira. Naye ffe tetuwulirangako katanda nga kakaaba. Mama agamba nti taata yajjanga mu kisenge nga mwemuli n'agenda katanda k'omwana. Ng'agenda katanda k'omwana. Mama agamba I agreed with people that innocent lives were lost. Kazi itafanyika saa hizi. You fought for it, you voted for it, and now it has arrived. Change begins now. Njagala obbasaba temubeera diverted. Abatulonda bingi nnyo bigenda mbegayidde munoonye emigo muje mutuwutule ate buli gwe mukuba mutandikire ku mutwe. Oba Ssaabasajja Kabaka enteekateeka bajjajjaffe baazikola weeziri.